wootuuka ekiseera n'olaba ng'okoze obulimulimu obw'enjawulo nga wootuuse option yokka gy'oyina yakutambula kugenda kukola bweru ononyezeko awalala kyeyo kati nga ate awo n'otandika okunoonya nkoze ntya okutambula okugenda wa ebweru kati mu ekyo ebiseera ebisinga oba toyina muntu bweru bw'osobola kugamba nti owaayi nyambaako kino ŋŋende kati baatutwala for an interview ng'olina okukasitula balabe oba onaakasobola onaasobola oku-offloadinga emaali kati mukwano gwange gyona nagaana ye emirimu gye baatuleeta okukola gye gino oba tuyinayo chance efuna emirala gyona ŋŋamba omulimu guno ogw'okusitula tugugaane mugaana tugaana gwali kusasula zezimu baali bakuwa kakadde naye nga baali bakuwa 1000 nga bakusuza nga bakuliisa baali bakuliisa nombigaana tugaana lwaki tugaana bakugamba situlamuuko awo bubamu mu ofiisi obusawo bwe batikula eri mu warehouse bubaamu okasitula akasawo nga kavaawo akasawo tekavaawo nga kazitowa kalimu ndowooza kiro nga 5 kitegeera naye ngaoba olina okubutikkula obuteeke mu warehouse emmotoka ng'ebuleesi kati oluusi ebimu oba omanye ennaku ye eri e Kampala nkamba oba nzikirize mbubebe naye omutima ngugamba onaasitula bumeka nga tonda kutuka mugo oba na mission waliwo ebintu byotabuuza agent akutwala nti ngenda kutuukirawa kati wakugamba ekifo omanyiyo okola otya okitegeera genga olina kumekinga sure nti weŋŋenda ngenda kukola oba ntuuse nga tuva kutuuka ebisigadde aizulu si gye nafuna employment visa si gye nafuna nafuna visit visa yabannyonnyola lwaki mwafuna visit visa omuntu aba asobola okunnyonnyola naye nga gwe pressure n'ekyoyo kigamba nti nze oba ngamba visit visa oba employment oba visa ki kasita ntuuka kati wano woba ogenda tomanya tomanya kiri eri tomanya life eri etya bwogenda bugenzi kubanga oba ofa ove mu Uganda osooka otambula ogende ebisigadde ojja bisanga mu maaso so ntuuka agent nakoma kumulabako ku airport bino bya processing abifuna otya ayinayo branch ene Uganda wabipikingira oba akuweereza via online eno bali bayina office nenga office eyo yali sigama nti no bali established nti we bali permanent yali ndowooza lyali oba dduuka lya muganda oba sister we nawe yeyiza gwe twawa ssente ye n'aweereza visa online we yaweereza visa ntujje printing out n'asasula tiketi kati munnange bwentyo bwe ŋŋenda naye ng'eri ekiri ku ground abazadde obasiibula bulungi ŋŋenda kukola mbasiibula maama wange ne musiibula kubanga twakera kumakya ne bakwerekera ku airport naye no nga tetunagenda no ku airport era bannange abantu abalina abazadde abakyalina abazadde ng'olina muzaddewo olina okujjukiranga we mutuuka mu bed space mubeeramu abantu ab'enjawulo nti agent waba yapangisa obutanda for example nga budeeka nga 6 nga mugendamu baana babalese okuva e Uganda kati mubaamu ne bana abalala already abali mirimu gyabwe already abaliyo abapangisa obutanda bwabwe
kati bo already nga balina different stories ez'enjawulo nti wano woba wakajjeno tosalayo olw'ensonga zaabwe kati bo ne babeera nti beetwala nti bo baayo badda bakabejja badda tosala waabwe okitegeera kati ne mukunaaba tagali ejja nga toyina nga waliwo time gyotalina gererako mu kinaabiro eri abaliyo si nti waliyo abaliyo bali banyuka tebagala kusaba kinaabiro nga kiri busy bava ku shifuti zaabwe kujja balina okusanga wali free ate gwe atakola oli mukunaaba okola ki Export TV to the world. ensi eno oba tonawulirizaako bulamu bwa munno si kirungi gyevuma oba gamba nti bwe obulamu bwoyisemu bwe businza okuba obukalubu sitole eno gyenkuleetedde naddala gwali ebweru w'eggwanga njagala osseeyo nnyo ebirowoozo obulamu bwe tugenda okwogerako oyinza okuba ali obuyiseemu nga businga kuba nga buli wansi kyeba ekyokuyiga eri abalala kati kyeyalinga ne munnooka muwe Export TV tuli ku YouTube Instagram ne Twitter nze omwana soda eyabbe wali awo mpolampola mukava tukubireko gwagala ebifaananyi oyagala videos ennungi omukolo ogwa buli kika okwetoloola ensonda ez'enjawulo mu ggwanga Uganda enamba weeziri awo eza Alpha Media Production then Cambridge abaana bali mu kusoma duka banayembira omutwala abaana taamu yakatandika omwana mudduse ku Cambridge kwata enamba wansi awo bakubire obabuuze kiki soda kyataŋŋamba okyegere essomero lino eno nagamba ebyalo byanjawulo omwana asoma bino bye balina okusoma then ne bamugatta nako omwana nava ku ssomero nga ebya bakery class kuyimba class kuba bivuga kusamba kapiira kuwuga byonna biri ku bajeti ya fees ate gwe omuzadde ali ebweru w'eggwanga oweereza direct akasente ku akawunti y'omwana ey'essomero so kalira omwami ono yali nkuba kyeyo naye bye yalabira ku mawanga abirojja so olwaleero tusituse tujja tunyumizeemu oba oli awo kikuwa essuubi gwali mu kiyumba abonaabona munywanyi nsanyusa okulaba nange okusanga gamba otya soda sirina taabu ngaakazaati kakunyumidde alhamdulillah mungu yageze ngenda kusaba ombuulize ku balabi ba expo abalabi ba Expo TV tubalamusizzaako nnyo mwebale kulaba mwebale kusigala nga muwagira soda ne Expo TV okutwaliza awamu amanya go gwana nze Deogratius Kiweewa basi kiweewa babeera beddiga kikuba kiweewa gwe tumanyi yooli nze ndi mulangira ebyo byogambye ebyokunywa sibimanyi nze kandowooza Kiweewa tanywa mwenge ate nno abalangira ebituufu on serious note ekibala tuli balangira ate kati ffe ennaku zino tuli oba balongooseemu nti ebyo bebagamba ng'eddambu omuntu wabeera nga simanya muganda alina okubeera nga ali kino simanya bino ebyo ffe tetukyabigenderako tuli kati ku mulembe mutebi ekisinza okundeeta mikwano gyange abali mu biyumba ebyo bangi n'abali abagenda onoonya akasente babonaabona ne bakulowoozesa nti oba be babulimu obulamu bwokka ate naawe olina sitole gye wanshiyalingako akatonotono ng'oŋŋamba wagenda ebweru n'obeera disappointed n'osula ku street n'obeerayo nga tolina na butuuze ozunga buzunzi kyatandika kitya nti kati buli omu mu bulamu wawo otuuka ekiseera n'olaba ng'okoze obulimulimu obw'enjawulo nga wootuuse option yokka gy'oyina yakutambula kugenda kukola bweru onoonyezeeko awalala kyeyo kati nga ate awo n'otandika okunoonya nkoze ntya okutambula okugenda wa ebweru kati mu ekyo ebiseera ebisinga oba toyina muntu bweru bw'osobola kugamba nti owaayi nyambaako kino ŋŋende oba nja kukusasula oba nja kukola ntya n'omusuubiza kati w'okwatibwa ekisa oba n'akwatibwa ekisa Katonda n'akuteekako ekisa kye nti akukkiririzaamu akutwala oba kukolereko
okukuba mukisa nno mulimu ababeera ebweru nga alina ssente ezisobola okuyamba omuntu n'atamuyamba. Mukulu Deo tunagenda nnyo alina okuyambako okugenda ebweru alina kuba bweru eno ku Uganda tekisoboka. Anti kati ebiseera ebisinga eŋŋendo eba yanjawulo. Mulimu oli akunyonyola n'akugamba nti nze mu by'okugenda ebweru nze kasita ntuuka ku ground ebisigadde tonnyumiza. Ekikulu kutonnya kasita ndabika. Ebisigadde tunalaba. Kasita essimu yange esoma UAE nga sikyali Uganda. Eyo oba sijala kukyusa bulamu naye oba oyina engeri gy'ofaanana nga atuuse ku kiruubirirwa kyo oba nga alingiriza ku future bwoti oba ofunye omulimu oba tofunye. Bwe ntyo bwe nagenda kubanga ye yali endowooza yange nti nze nga manyi nti olugenda bwe nti papa kasanto nnya embeera ejja kuba ekyusi ate si bwe kiri si bwe kyali kubanga nze okugenda kwange kwali nti nalina kazini wange bamuyita Kathy Kate ali Dubai. Kazini wo kitegeeza you relate somehow biologically. Yes. Na connecting ku agent ali bweru Dubai. Ali Dubai. Naye ye Kate yali mu company nga akola obedde ya agent oyo gwakuwadde ndala ye yali akola yali aluddeyo ko nga akola emirimu gye naye nga ali mu company ye nga already ali jali waayo nga ali mirimu gye nankonnection ewoono n'amuwa ssente nga nze oli alina okumprocessingira visa tiketi mulimu kazini yasasula buli kimu ansasulidde. Gwe tolina input yonna gye wateekamu eno ku butaka. Sirina kye nateekamu wabula namwegayirira nti olw'ennaku gye naliko okoze ku mirimu e Uganda gyonna giganye tewali mulimu gwe saakola nenga olabikanga omwana omuto. Ekyo gwa kirowooza nkugamba emyaka gyange tooti. Kati ntuuka yabikugoberako bulungi agent oyo yabigobako naye visa ey'omulimu si gye nafuna employment visa si gye nafuna nafuna visit visa. Yabannyonnyola lwaki mwafuna visit visa? Omuntu aba asobola okunnyonnyola naye nga gwe pressure n'ekyoyo kigamba nti nze oba ngamba visit visa oba employment oba visa ki kasita ntuuka. Kati wano woba ogenda tomanya tomanya kiri eri tomanya life eri etya bwogenda bugenzi kubanga oba ofa ove mu Uganda osooka otambula ogende ebisigadde ojja bisanga maaso. So ntuuka agent nakoma kumulabako ku airport. Bino bya processing abifuna otya alinayo branch ene Uganda wabipikingira oba akuweereza via online? Eno bali balina office naye nga office eyo yali sigamba nti no bali established nti we bali permanent. Yali ndowooza lyali oba dduuka lya muganda wo oba sister we ngawe yeeyiza gwe twawa ssente ye n'aweereza visa online. We yaweereza visa ntujje printing out n'asasula tiketi. Kati munnange bwentyo bwe ŋŋenda naye ng'eri ekiri ku ground abazadde obasiibula bulungi ŋŋenda kukola mbasiibula maama wange ne musiibula kubanga twakera ku makya ne bakwerekera ku airport. Naye no nga tetunagenda no ku airport era bannange abantu abalina abazadde abakyalina abazadde ng'olina muzaddewo olina okujjukiranga okitegeera kubanga osobola okukola buli kimu n'olowooza nti omazeeyo okitegeera kubanga nze saasooka nakwogera na muntu eyali alina kuntwala. Maama wange yeyanjogererayo nti bannange munyambire omwana mufulumye
mumufulumya oba asimuula ki oba ayera nguudo ye kasita atuuka eyo naaba ng'akola okitegeera waca ku makya mama mugamba mama tiketi ya leero mama ansabira essaala ansabira ngamba genda okole biki nga womanyi era omuzadde naye mu kugenda wano agenti oyo yali ayina abalala be yali ayina okukolako ndowooza era nga nabo balina kugenda ku olwo kuba twagenda abalenzi babiri nze ne mukwano gwange bamuyita Jona twali aba babiri agenti abakolako abantu yali muna Uganda yali muna Uganda sijja mwogera linnya kubanga kati abantu babeera n'emirimu gyabwe nga olunsi tosobola kwogera oba oli amuli yali yeeyiya kati ya stabilizing akola bulungi ayinza okuba kati essaawa zino ali established nga emirimu gye yagyongeramu obukugu negitereera n'abeera nga yatereera nti omuntu wagendera ku visiti tabulwa mulimu oba omuntu alina kugendera ku employment waakyo so tutuuka nekyali wange tukwatagana omanyi bw'oba ogenda ebweru ng'olina bw'ogenda naye oguma naddala nga totambulangako oguma n'oguma n'ogamba nti kasita nina gwendi naye ate atukolako y'omu omulimu tugenda kukola gwe gumu yali agubagambe n'obbagamba mulimu kyolwo steward ababana abooza ebintu mu restaurants kati gwe omulimu gwe yali atugambye kati fe nga tugamba ye ate okwoza ebintu ng'olwo abasuubiza mmeka omwezi kakadde kamu ali kakadde kamu nga buli kimu kiwedde nawe okusula nga abafunidde omugenda funa obanga musula yennyini ku mulimu kati ku mulimu bakuwa emmere ne bakuwa accommodation wosula transportation kati nga buli kimu gwolaba nga buli kimu kivuddeko ofisi akakadde ebiseera ebyo nga nze mba mpita mwaka ki gwogamba ebiseera ebyo tulowoozesa nti byadda nnyo mbwe ebiseera ebyo mwaka ki like 6 years ago nga 2019 awo 2018 like 6 years ago naye tutuuka yajja ku airport n'atukima Dubai yatukima sinza kumuwayiriza ekimolo kikyatambula bulungi buli kimu kikyatambula bulungi kati munnange tutuuka kati atugamba kati eno gye muzze mugenda kusooka mukusula mu bed space kati bed space tumugabye ebiki naye nga sibiwulirangako temwatute nabudde nnoonyerezaako wa gye tulaga biki ebiriyo mugenda kukola kwoza amasiyani nze nga bwe nakugambye nti bw'oba ogenda oba na mission waliwo ebintu byotabuuza agent akutwala nti ngenda kutuukirawa kati wakugamba ekifo omanyiyo okola otya okitegeera gwe ng'olina kumekinga sure nti wengenda ngenda kukola oba ntuuse nga tuva kutuuka ebisigadde aizulu abanona atukima atugamba bajja babiri katono agenti waffe gwe twagendako n'atukwasa omuntu omulala alinga keyateeka agenda okubeera nga atwala wetusula naye munayu yabeere nga coordinatinga ebyemirimu kitegera natugaa buli kimu nabasasulidde ogwammwe gwakubeera nga kuuma mpisa mukuuma empisa kyabagamba kyemukola wakugamba nti no wano togenda bajja basiba bajja bakwata babasibe watyo yatugamba kati nga tutuuka no bed space ogwasooka twasula bulungi netusula bulungi tusigire ekifaananyi kya bed space kuba eri abatagimanyi nga gwe wali togimanyi bed space eyo buba butanda nga woolaba nti mulinga abali mu kisulo nti obumu buba busatu nti waliwo asula wansi wakati ne waggulu naye
kisinzira buli omu ku nsawo ye weebeera eri nti wobeera nga akasenteko kabugezo oyinamu 3 osolosula ka wansi 5 akawa kati 6 akawa waggulu waggulu ye VIP waggulu eyo obeera abakadde baamu tebagala nnyo sula waggulu kubanga waggulu eyo oba mupya akali nga wakajja nga toyina nnyo oluusi na bintu bitegerekeka nti noolekayo suitcase yeyo waggulu tewali asobola kukola ki kugikwatako naye kati obanga oluddemuko kale oba oyina engeri gye weegazeetingamu nti oba osula wansi ebintu yo biteeka wansi bulungi nnyo eno nemuteekako lombeto ezo. Lombeto kiki? Lombeto bwe bukateno bwe bateekako omuntu aleme kulabika ng'ali eyo. Byebibanga ebisenge ebyawula. Ebibanga ebisenge. Kati buli katanda ebaluumu. Ebaluumu. Naye n'omala obeera mupya n'obeera nga omala gaggulawo kateni ya muntu obanyumiza gye bavudde Kampala oba lwaki tebakkiriza kumala gaggulawo? Anti kati tukitwale nti gali gaba maka ga muntu gaba maka ga muntu kati kujjukira ovudde eno oli mupya tomanyi nti nno omuntu abeera nga yadde akyazizza oba girlfriend we oba ki yamuteeka eyo okakasa amuteeka eyo aba mu lumu namba 2 naye ng'alina girlfriend we ye abeeramu kitwale nti apartment nga waggulu eriyo waggulu wansi naye waggulu tebatera nnyo kukyaza aba wakati ne wansi naye waggulu bakyaza naye era omupiira gukoleera nga banne gye bali waggulu ne wansi n'akoleeza omupiira n'agukoleeza naye ebiseera ebisinga obeera ng'oli mupya kiba kikangabwa oba otya oba okyasitandinga oba otya n'osooka osirikamu n'osoma embeera kuba ate ogamba omuntu nti lwaki onsuzizza wano tiketi jjukira visa eba ekyaliko ayinza okugala tuwe tiketi oddeyo eka kati bw'otunula ekiri eka n'ogamba bw'otunula emyala gyennansana nonga nsiddayo ne tuguma ogwasooka mwalyoke kati twalyoke ne batuwa ebyokulya ne tulya mmere kyolwo babadde ku kubusi muceere na bijanjaalo zijjukira era biba biwoma ng'ebyaffe eno kuba bannayuganda bye bali babifumba kati nga tuli bulungi kati ne batugamba musooke muwumulemuukaawo tugatandika obateeka ku mirimu egy'enjawulo gw'osiima gw'osigalako lindako buli omu yafuna apartment ye oba mwasharinga apartment ate ng'okyalinga olina ssente nze natuuka e Dubai nga nina 10,000 ezaawa eza Uganda ekitegeera teri forex bureau teri gyeziri ne kati mu 10,000 bakuwemu mmeka mukwano gwange Jona yalinamu oba emitwalo 2 kyeyinamu 2 ati nga batugamba nti temukola ki temupapa nnyo buli kimu kiri bulungi temusharinga apartment kati nga batugamba nti katanda mugenda sulako abaala basatu buba bugazimuko naye nga si kanene nnyo tekaba kanene nnyo basatu komafere tufuddeeyo nowoba ofaayo ate okola otya kati woba ofaayo nti oyagala kugabana katanda olina ki oli mugagga nti oyagala kugabana oli newcomer tosobola nakufuluma kwetwala kugula kyakulya kati katutuuka ebyokusula byo nga tugwa bugwi kati kati kankunyumize tutuuka mukwano gwange oyo Jona ndowooza yalinamu akima oba ki bateekako agamba banange enkola bubi bakigamba jjukira oluusi wemutuuka mu bed space mubeeramu abantu ab'enjawulo nti agent waba yapangisa obutanda for example nga
budeka nga mukaaga nga mugenda mu baana babalese okuva e Uganda kati mubaamu ne bana abalala already abali mirimu gyabwe already abaliyo abapangisa okutanda bwabwe kati bo already nga balina different stories ez'enjawulo nti wano woba wakajjeno tosalayo olw'ensonga zaabwe kati bo ne babeera nti beetwala nti bo baayo badda bakabejja badda tosala waabwe okitegeera kati ne mukunaaba tagali ejja nga toyina nga waliwo time gy'otalina gererako mu kinaabiro eri abaliyo si nti waliyo abaliyo bali banyuka tebagala kusaba kinaabiro nga kiri busy bava ku shifuti zaabwe kujja balina okusanga wali free ate gwe atakola oli mukunaaba okola ki kyekikunaabya so kati ffe wetwatuukira ku kyeyo oluusi omuntu womunnyonnyola abalowooza oli mukusaaga oba muniino oba ki kati netubeera mweyo embeera ey'okwegendereza kati wiiki emu eggwako wiiki buli kimu kikyali nomo kubanga awo baba bakyasobola oku orienting ebanga orientation nti kwaniriza otuke mu Dubai nti baba briefing babanyonyole nti kiri kitya awo mutandika okunoonya ate ebyemirimu naye nga once in a while olumu n'olumu ono gwe baatukwasa ajja n'atulabako eno nga yatukwasa omuntu alina otuwa ekyokulya alina otuwa kyakulya kusula then neki ekirala ne kaadi ya metro kaadi ya train nga bamugamba atuwe kubanga oba toyina ngeri gyosobola kugendamu kukola mirimu gyanjawulo nga toyina kaadi eya train kati netuba nga tuli bulungi embeera ngaetambula bulungi tuli bulungi awo kati obuzibu buvaawa weninze obuzibu bwe buva nti ffe twagendera ku visa ya mwezi gumu kati nga mwogwo omwezi olina okumekinga sure nti ofuniddemu omulimu ekitegeera mu mwezi ogwo gumu batandika okutwala mirimu egy'enjawulo emirala gyali gya construction oli mukyogwo waliwo omulala waliwo cleaning waliwo ne offloading abatikuzi mu warehouse waliwo buno obusawo obulinga amata it was like a milk factory naye obusawo bwalinga obwa cement naye nga mata gaali mata bali bagayita batya si noodle si something like that naye gaali mata lato is it naye nga kazitowa okitegeera kati baatutwala for an interview ng'olina okukasitula balabe oba ona akasobola onasobola oku offloadinga emaali kati mukwano gwange gyona nagana naye emirimu gye baatuleeta okukola gye gino oba tulinayo chance efuna emirala gyona ŋŋamba omulimu guno ogw'okusitula tugugaane tugaana gwali kusasula zezimu baali bakuwa kakadde naye nga baali bakuwa 1000 nga bakusuza nga bakuliisa baali bakuliisa nyambigaana tugaana lwaki tugaana bakugamba situlamuuko awo bubamu mu ofiisi obusawo bwe batukula eri mu warehouse bubaamu okasitula akasawo nga kavaawo akasawo tekavaawo nga kazitowa kalimu ndowooza kiro nga 5 kitegeera naye ngaoba olina okubutikkula obuteeke mu warehouse emotoka ng'ebuleesi
kati oluusi ebimu oba omanye ennaku ye eri e Kampala nkamba oba nzikirize mbubebe naye omutima wange gugamba onaasitula bumeka nga tonnakutuka mugongo oba olina okukola mande tu mande nga tonnakutuka nengamba jona oba tukkirize jona nangamba gwe situla naye nze sigala siriiwo ate nga ofaleta bagikuweerawo n'ogisayininga n'ogenda mu accommodation n'otandikirawo okukola okitegeera wokkiririza ng'otandikirawo okukola era ng'osayininga ntandise ku lunaku weeruti ng'otandikirawo okukola okitegeera omulimu nga tugugaana naye kati abaatutwalanga ku mirimu egyo ng'atuuka n'agamba naye bwe twakutwala ku mirimu esatu ogigaana toyagala kukola anyiiga oyo akubira ono wewagirako agenti agamba nti kati nno bano ababo baagala white-collar jobs ndowooza tetugenda kubasobola ne we basula tugenda kubagoba tubagamba kale guno gwo gwakusitula oba siina maanyi munfuniremu kale ekirala newemba nga sifuna kakadde neweziba nga zikkako kasita mbeera nga nsobola okukola ki okukola nga ndowooza bategedde jo naagamba abalina tufunira kubanga twabasasula sente e Uganda kati ye jona yali akola mu Superlife ng'alowooza bya Superlife byamasuuti yayambalanga masuuti kati jona agamba nti balina tufunira emirimu kubanga twabawa sente okitegeera nange nguma ngamba owaayi jona kabuukudde jona mugumu kaŋŋumire ku jona kubanga twajja naye agenti y'omu awo nno weŋŋambira nti wobeera ng'ogenze ku kyeyo bannange kitwale nti oli wekka nga ggwe naye mugenda baasi namba kitwale nti oli ku bubwo oli bwannamunigina ng'omulimu tukugaana kati ono gwe baatulekera ng'agamba oli agenti nti bano tebaagala kukola ndowooza nze mbatadde tebaatulekaayo eri gye baatutwala ku kampuni baatulekayo kati okuddayo tagali jjukira baali balina sijagamba nti muze bagamba nti tambula n'ebintu byo byonna wemba mugenda ku mulimu just in case wogufuna otandikirawo kola toddayo ate mumpereza ebintu byange kati olina baaga ezitowa mulimu ngoye ngatto biki kitegeera kati batugamba nti oba muganya okukola mweyiye ndaba muli bantu bakulu okitegeera nti osuuse 18 nti ye njisussa kati weeyiye nga namwe omubikiriza nga tukkiriza kati nno nga we nakugambye nti eri okukkiriza oba okugaana nga byebyemu kubanga oli akwejjako ate aleeta abaana balaba bava e Uganda abanakkiriza omulimu ogwo okitegeera kubanga naye olunsi ka commission kaba bamuwaddeyo ono aba atuleese olunsi kaba kaweddeyo oba olunsi nga tutambudde akwesiza transport we biki kati olunsi nga okubeera n'omuntu atasalawo yadde omulimu gw'omuwadde tagusobola nga kimenya batulekayo mu kampuni eri ku kampuni kati jjukira bano aba office balina sawa zibakomako nti sawa 11-12 basibawo office okitegeera kati nga petulowooza nti no byakusaaga anyiza embunyiiza awo katini akomawo agenda tuyita yalinya train n'agenda n'addayo eri gye twali tusula n'agamba ono eyali nanyini bed space nti abalimba tadde wobakkiriza okudda bali ku lwabwe
sikyali responsible okitegeera kati Jona nze ne Jona ne tugamba nti kati awo tukoze tutya mulina obukugu bwammwe tuyina ensawo kati no ye Jona yali yagendanga muzine nga tez'omusonso zine super life zina za super life balowooza bya masuuti eri bajja kulaba smartness bagambe nti bakuwadde oba ekyala kati nga tetunategeera buzibu buli mu kubeera independent kati nkubira kazini wange akasimu koolina sirina omukubira kuki osabiriza enamba yoba nayo nti nemukubira ne mugamba bano kiraka tebalina mirimu bulungi tukoze tutya nagamba muliwa tituli mu kifo ekiti kyomwali mukimanyi obuuza anti bya Dubai bya location onyiga location olaba omuntu waali ekitegeera kati Jona mugamba ze nakazini wange eno Jona ayita ina gwayinayo nga mugamba nti kanjogereko naye asobola okutuyamba ekitegeera namugamba naye nange yanyamba buyambi kati ate we mugattako gwe lwatamanyi nja kuba simumenye Jona kati ate nga nange mutima ngamba nti kati Jona we muleka omulekeraani muleke ntya munno bwe mumwegumyagumya wava eri ffenna agenti y'omu atuleese tusuze wamu tuzze ku mulimu batuleseeyo ate muleke neŋŋoma ne nga kamukubire ndabe oba asobola okutuyamba kuba ye waayo ng'akola kati nga tutetenkanya tufuna kaadi ezitutambuza olwedde baali bazituwadde oba nga tekuli ssente kati abaali mu metro omwo twali tumanyi we tuviiramu nti ku unioni otuuka ku unioni oba osobola okulaba apartment gye twali tusulamu kati nga tweyiya nga tuvaayo kubanga awo we twayigira nti otuuka mu metro abantu baamu awo osobola kaadi yange tekuli ssente nyamba ontopingireko ngende gyendaga tebagaana obeera nga oyogedde n'abantu bulungi okitegeera oba olina okubeera ngaoli luzungu balumanyi abantu abali e Dubai bayiraba bakozesa aidha luzungu luwarabu oba n'abantu abalala bannimi endala okitegeera naye nga luzungu mubabeera abafirika banigeria baani ng'osobola omugamba nti mpayo tendiramu mwali mubimanyi amangu oyiga ate kati otuuka mu kifo osooka kuyiga ssente wama kano ka wiiki ke mwali awo ebimu mwali mugenda mubiyiga osooka n'oyiga ssente nti 10,000 lulimu mmeka kati nno nze ntuuka nagenda n'enkumi ezinnya ntuuka ng'enjala ennuma naye nga nezino ssente sola zikyusaamu twagenda okyusaamu ng'oba mpamu tuddiramu nze 12,000 tuddiramu oba bugula kasooda kati omutima gungamba naye tukoze tutya batulese nkubira kate sagala muteekamu badeni ya mukwano gwange nti nzize naye tuli sitaaka netugamba akatugezeeko twenoonyeza emirimu naye nga visa jjukira edduka tugezako okutambula okunoonya emirimu kati nno nkunyumiza nga tukomawo nga tuvudde eri ku kampani omulimu gwe twalemererwa okukola tutuuka eno gye tusula batugamba nti eno ejenti wamwe yatugambye temudda anaagenda okubasasulira temulina ssente muli bapya tumugamba totugoba tulaazeemu tuweemu ennaku nga 2 tuyiye akasente ffe tukuwe oba tusasula ka wiiki oba wiiki 2 oba mwezi tulabe nti tuweeyiya tufune omulimu landiroodi yennyini kati gwe twogera naye munauganda agamba munasobola nti tujja kusobola katugakale muyingize ebintu bawadde ekitanda kikiri ekyawaggulu kye bamusulako kati twena muga tukoze tutya
agamba anze nsobola okwogera ne cousin sister wo asobola okukkiriza okutuyamba nze muwe ennamba anze yasooka nenjogera naye mugamba kiri bwekiti ne bwekiti naye katugezeko okunoonya emirimu tulabe netugamba nti katugezese emikisa gyaffe netumuteekamu essuubi nti katugezeeko ffe tunoonye wetulemererwa tujja kugamba naye kati essaawa zinawo okusula kyekizibu agamba nti aa kambayambeko karenti nga wetuyiiya tulabe asasula ssente eza rent yalina gye yali akola nakubira mukwano gwe okumpa ssente ezo waligwe ne mumitinga n'azimpa tutandika n'okunoonya emirimu ab'Uganda bo bawuliza bo oba bo kati ebiseera ebyo maama wange nga muwuliza naye ku wifi nga muwe essuubi nti buli kimu kiri bulungi kubanga nakubisamu akafaananyi okumugamba nti singa mugamba nti ndi bubi nyinza omukubisa pressure oyinza okumweraliikiriza ate mugamba ndi bulungi okitegeera kubanga nategeera nti kati eno suula mpya okitegeera suula mpya katulabe engeri gye tukikolamu tweyiiye tulabe tutambuza obulamu okitegeera kati nze nga ndi mugumu nga nina essuubi nti buli kimu kijja kutambula bulungi nga wetukibala nagamba ok katugezeeko tulabe landlord atukkiririzaamu atuwa gahedi okuyingira twebake wetukola ebyaffe atuwa ennaku ezi atugaa sente kasita zibeera nga zibabuzi mukola ki muva wano cousin sister wange watuwa sente nga tuzimuwa ngagamba oke kati mbalabe muli serious kati zino za wiiki amanya tuguzeyo wiiki endala maaso wiiki tutandika okunoonya emirimu tunoonya emirimu buli we tutuuka nga batugamba mukole CV mukole CV ate nokukola CV nazo nga simanyi nti sente kati nga ffe tumanyi nti nowandiika okwata peni na lupapula nowandiika kalukiramu vita tewasoma bye nasoma kumbe kajja kati nga batugamba nabaayo nti batugamba tukole CV byebiki tukole tutya nga batugamba nti kati CV owandiika byewasoma oba byomanyi obukugu bwabyo nowaayo mu kampuni olaba nti ekuwa omulimu kati nga tutandika ate okunoonya ate eza CV nga tuzifuna tutya kusabiriza oyisa kabbo nkayisa mwani simanyi kati ffe twafulumanga nga tetulina kyakulya naye nga tumanyi tulina okulya tulina okutambula tulina n'okufuna omulimu ebi okitegeera kati nga olunaku we lukya kunaaba kwambala kufuluma kumakya fulumanga bakozi naye nga woofuluma ekibugumu kikukuba tewakimanyiira naye nga tolina kyakkola otuuya nawe zikala kunoonya kati nga ffe kyetufa nti kale waakiri singa tufunayo akalimu niwe kaba katuwa emitwalo 8 naye nga batukolera visa naye visa etambula eri mu wiiki ezi weeks 2 jukira waba ola wiiki 2 gundi visa eggweko okitegeera kati pressure gyobeerako ebeegi singa visa eggwako nkola ntya kati ekyo nga tosobola kukirowoozako nga tokigendangamu okitegeera kati pressure ebeerawo nti ndidde ki renti waggwako nkoze ntya okitegeera kati nga tubeerawo nga tufuluma nti osanga omunauganda n'omugamba nti owaayi sinnalya nga kuwaayo oba 10 oba 5 diramu oba ki kyonna kyaba asobodde nga weeyiya kulaba oba wensi n'omugamba mwana siina transport nkoze ntya njagala kugenda kano ka interview oba nkamalirize oba nkole ntya kati nga nze ffe kyetufa nti singa tufunayo ka breakthrough kale
oba wemba sifunye kale munange wafuna yaba asobola okunyamba okitegeera kati nga tubeera mu eyo embeera kufuna kyakulya kutambuza CV kuzunga mu Dubai tuli mu wiiki yakumeka kusatu jona ngamba naye tunafuna omulimu nga mugamba tulemereko tujja kufuna ne bana abalala abakadde bamu nga batugamba wemulemerako mujja kufuna eno bya CV tosobola konkona wa muntu nga tolina ssente nti oba mpa omulimu either olina kubeera ne ssente commission owe HR oba owe agent weeri akufunira omulimu oba ki kati be batuta bakutadde tolina kyomanyi nga tutuuka ekiseera tutambula ne tugenda sayizeeyo ngaeshalja batuwa akalimu kali ka steward kwoza bintu akalimu ako omuwalabu atusuubiza ali muwalabu nga tugamba nti tuyambe nga tumugamba nti tuyambe ffe kasita otuwa omulimu ne visa ffe tujja kukola mbagamba you ready to work nga tumugamba sya okola obukozi ffe kyekyatuleeta yali restaurant kati nga tumanya nti kati wano tusobola okufuna ekyokulya ate ne tulya tusobola okufuna ekyokulya ate ne tukola aye ne batusasula kati nga batugamba nti temufaayo tugenda bafunira bamusula nga omutima gukakkana okitegeera nga batusaba ebipapula byaffe ntugenda bakolera visa ngomanyi wo kyoba owulira okakkanamu obanga bidde ne bakuza ku lukalu bwoti kati nga tumanye ekintu kiri steady tutandika okukola yona ng'agamba siya embeera egenda kutereera nga tusanyuka nga twekubako nemikono high five nga tukeera kati nno gwe ovanga kugina emirimu nga okola bya hours fe twakolanga unlimited bakumaca paka kawungeezi anti kati nga okubisamu akafaananyi ng'ogamba nti nze kati ndiwo ku bwani weŋŋamba nti nno nkola hours omusajja wagaana omusajja wagaana n'atugoba ka chance ke tufunye nga tutandika okukola we tutandika okukola kera kumaca kuwoza bintu paka kiro okitegeera manje ekitegeeza ng'ebanga okuwummulamu ku lanci awo okufuna kyakulya kuddamu kati ate nga weweebuzaabuza nti olina wootudde kamera ziba ziraga nti otudde ate ne kyefu akugamba netaaga kino netaaga kiri ate otudde ate biki okitegeera omanyi kyekitegeeza okwoza ebintu okuva ku makya paka kiro naye ng'obyoleza mu esi nga kale amazzi gaali gabuguma ag'omusinki kubanga ebiseera ebisinga byali byamasavu twayoza ebintu byonna natuka naŋŋamba negino emirimu gwe tukola okufiira oba natusasula gyona ne mugamba ogenda ew'omugagga banditugoba kubanga twayogera naye natugamba ajja kutuwa tufuna ekyokulya atuddeyo yali ajja lumu na lumu kati nga mande asobola okujjayo nga nabeerakawo kati ni ku lwokusatu ne friday kati jona ne mugamba bwe gendayo omugambe omubuuze anatusasula ssente mmeka kati nga jona agambye nti ffe twetayiminge tugambe nti tukola kuva saawa emu paka saawa 10 ezisigadde paka kuemu overtime mutandika okukola ate mumanyi na sente zemukolera kakati ffe kyetwali tuva batukkiriza okukola zaali za bigambo nti nja kubawa ssente ffe nga kyetufa nti yali atusuubiza nti ngenda bakolera visa kati ffe nga watukolera visa tuli lwedde okukolera ssente zonna zanatugamba visa egenda tetulina option okitegeera
tulinda omugagga je ye jona yayinalo siga nti ze nali mutiitizi naye waliwo olunsi byobala n'ogamba nti kati omusajja bwe yeekyanga n'enzira ye Kampala kuba kati awo nali nengera okudda e Kampala okugula okumukugamba ogenda kusigala okola kugamba ogenda kukola ki kati nga ndi awo wakati ati ng'omutima guŋŋamba visa eno tujjukize kale tetujja kwogera ku salayo tujjukize omugagga nti visa etambula nti tutereyo visa ebya salayo tujja kubyogerako tutuuka twogedde ne manager yaliwo nti manager tuwe tusaba boss wajja twogereko naye natugamba kale no problem wanajja nja kubayita mwogere naye. Export TV to the world.